naye what I know ngaza atula kakiiko bambi nothing has yet come on the account y'abayimbi ebintu bikyali mu process. Ate biliyoni 5 ze bagambye nti ze mwafunye meka biliyoni 5 ze mwafunye ze bagambye nti mwafunye amazima matuufu genjagala omanye akawunti nange nina obuyinza obugiringizaako nentunulako tewali kyagudde ku akawunti y'abayimbi ate si ssente zakulya si ssente zakulya ssente ezo zakwewola tezinatuulayo. Mwagenze eggulu ki kyemwali munoonyayeko? Twagenze eggulu for negotiations. Abawuma batuyise to negotiate. Bakola ekintu kye bayita woomers. Batuyise to negotiate with them. But at the end of the day twamaliriza nga we have agreed balina okujja mu federation nabo bakirabye. Uma yabayise oba omukulu ow'ekitiibwa yabayise? Uma yasabye ne bannansi waliwo ekibiina bakiyita bannansi basabye kutusisinkana okufuna clarification ddala because wherever you meet different artists they tell you different things about the federation. Buli omu aleeta kiki abamu ne babagamba nobaga teturegisteringa n'omulundi n'ogumu abalala ne bagamba twaregisteringa bya bulimbo balaki naye bagenza okukebera empapula zetwaleese buli kimu kyonna they verified that ekintu kitambula bulungi n'ekintu kituufu. Bambi abasingayo ababadde babuzaabuzibwa bambi bategedde amazima. Even as I speak right now waliwo abalala abavudde different counties ne regions ne districts bazze ku federation bategedde amazima. Mwabagenze okuba nti nno munegotiatinga woomers ne federation ki ekyalwanyisa Eddy Kenzo ne tannalwanako no tetei kulwana era omuntu yenna agamba tewabaddewo okulwana that is a lie. Tewabaddewo okulwanako tewali yalwanye. We didn't exchange words oba okuyomba no but it was a matter of okufulumya misunderstandings eziriwo tuwulira kino waliwo kino linajjayo evidence yasubira nti evidence bagenda okukebera nga si bye bagamba buli omu yabadde ayagala kulaga gye nti ye mukulu. Of course buli omu you have to bring out your evidence. Ekyaviiriddeko okulwana no one fault bannange teri yalwanye that's a false information. The truth is wherever there is whatever negotiations walina okubeerawo proof. Twajjeyo proof federation girabe edduka katono nnyo. Abamu ku b'ebitiibwa abaminisita beebuuza nti lwaki abayimbi mubeera ku seriini ne mulya ne mwebaka ne mukwana n'abakazi biru ne mugikuba gavumenti. Okay, kakati number 1 lwaki tulya bannange abayimbi tetuulye ani yabatumayo? Tulya munnange tulya. We have to eat ng'abantu era namwe mukuŋŋaana nga mukuŋŋaanye nga monna bannamawulire namwe mulya ekitege alina okwebaka kale nawantu badde tukola kiro emirimu gyaffe egya kiro abayimbi tulina okwebaka ng'abantu ekitegeera kale then n'ekyokusatu ekyokwana abakazi tuli bantu ekitegeera. These are bodies. These are bodies. No, these are bodies ekitegeera. And one and two apart from all that the jobs kizibu okufuna abayimbi mu kifo kimu okuleka ekivu ate weba ino oba bafuna mu kivu ajja yakuba yagenda ajja kuba yakola kye yagenda. So we decided to gather mu kifo kimu twagatheringa mu kifo kimu tusobola okuŋŋaanira tusobola okusisinkanira ffenna buli muyimbi ennamanyi alina okubeerawo then abasulawo tebasukka na bayimbi tebasukka bayimbi 10 abajjawo olusajja nnaku 3 ne bagenda abasulawo batono. Minister of Gender yavaayo n'egamba nti neyeebuuza lwaki musula ku seriini era ani yabatwalayo ne mutandika okuba nti mulina biiru ennene mu gavumenti. Minister of Gender si yeyabuuza naye yali muntu omu yeyabuuza one of the member of parliament era yayanukulwa kiraba yanukulwa bulungi nnyo kitegeera ekyatuleetawo kukuŋŋaanira nga bwe nkugambye kizibu okusanga omuyimbi mu kifo ekimu tubadde ne King Sawa wuyadduse kalo nantongo wuyo agenze kulisibani naabuzi kati nange enzuuno nziruka if you need us nga tuteese ku bintu ne byamakulu ebiri serious you have to put us in one place. Ali no tulina omuze baba oluusi ffe meetings zaffe tuyinza nozikola ekiro because awosobola sometimes ofuna abayimbi ekiraba emisana bonna baba beebasa kakati ate ne mufunayo abagetting a bit sober and strong kumakya ne mudduka mu zi meetings omuzimu mulimu tagubadde gwa kusaaga baba bati bagamba nti nno omulimu omukulu kati oguli eyo mwawukanyiza abayimbi mu abasajja mukwana abayimbi eri mubaleeta n'entalo nga Libya Jazimiri ne Kalokasi. Ne
Kalo Nantongo eyo agambe kalo kasita kalo Nantongo lidi yajeziremu kigambibwa nti mu abayimbi abasajja muddeyo ne mukwana abayimbi abakyala ne mutuuka n'okuba nti mubalwanaganya ne mubaawula. Kalo Nantongo ne Lydia Jasmine. Okay, let me tell you one thing. Ekya Kalo Nantongo ne Lydia Jasmine, it is story efuluma ndala ate the reality is different. So tebalwanirangako musajja yenna oba tekiriiwo kiyinza okuba nga kyabakwanya ate nga batandika mu Serine. No, tebawukanangako bwe batyo. It's just no, tebawukanangako bwe batyo. Era olaba ne Kalo yabadde ku kivulu kya Lydia. So no, it was just misunderstanding. Naye kyokugamba nti abayimbi abasajja twawukanya abawala. There is one police actually etambulira mu buli muyimbi right now. Fembi, both boys and girls, teri kwana muyimbi munno. Abayimbi naddala okutandikira ddala omwaka oguwedde na guno twatuka for some reason buli muyimbi yenna ali mu Serena ali mu Federation agamba ekintu kimusobola kwana muyimbi munnaye twekwana. Ate bagamba nti ne gali mpita wakati ennaku ze mukozesa mwatandika kufuna z'abasirikale. No, bambi ekyo kya bulimba nedda, bambi ekyo kya bulimba. Ekya bulimba tewali yali atuleeteddeko gali mpita waba twafunanga jam session. Jam sessions, yes. No, akakiiko kagenda tekalina kyekaali kakoze ku jam session kubanga tebatuwangayo yadde n'ekikumi okuddukanya jam session. Ffe twapozingamu nga twagala tuli branding jam session ejjenga eri bigger and better. Engesa agambe nti nno sebo okuuma lubugo lubale mubbe sente bazikulidde. That's why I love King Saha. No, that's why I love King Saha. King Saha is my friend. Sometimes it's funny. Yo kati King Saha omutuufu ne sente tezinnaba kujja baabo. Okulikeeyo n'omukulwana. Twavudde mu negotiations ne jam session agenda kudda within few weeks. Tujja kuba tubategeeza. Within few weeks it's gonna come back big and better and beautiful. Everything is done. The Lord has been with us. Era kiraze tubadde bamazima tetuliwo okuba kintu kyonna bakuba netuliwo okuzimba industry yaffe tetwagala ebyabakyawaganya ebibaawula era tebidde because ebimu ku byo zaali sente nabo yingi tetulina gwe twali tukyaye tetukyawaganangako, but they were just misunderstandings, and very soon tujja bayita tufune more information about that. So zibadde misunderstandings, but everything is done. We are very okay. Mukama abeere nammwe. Thank you very much.